Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jack or no sigugo. One. Gwa queenie wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira kijja kukisiko kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Shafik Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolera service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Shafik Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 077248 oba 075445 beba Shafik Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Shafik Phone Service Center why babanagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga Oye kati oli muwala mukulu unyirira nyine banna nawulika lemba zenga sikulaba bannange nawulira mukatono nekuwulira amazima kankulira amazima nekulira essanyu linzita tage tosobola kumanya n'essanyu niyefulira mutima mwana gwe nenziramu nenkula yinoonyirira kati ye notangala nga girasi naye ngowa mwana gwe wankola bubi nagadduka munange abaganda bakiraba abaganda tebalaba ki wesaali balaba ki tukiriza muntu kuwugira kale yogera abaganda bagamba kino akugoba yakuweko anka banyamba mbeera bulungi yendya bulungi newubira wa joyina olina kubanga wafuna emirimbe singa naye nga ate wange wali ogenda kufuna emirimbe anti gwe wali oyagala byakumpasa siwentyo wantegera bubi wantegera naye luli wali okyali muto kati ate okuze kati n'amateeka ga Uganda kati gakkiriza ofumbirwa teri kyotayina tugende nkulageko yambeera bannange enyumba naye teringa kali akatono akange nakongera kati obeera eno nga gye mbadde ndaga simanyi naye kati nze wentuuka wali mu bikomerawano bibiri nankirira ng'okirira eri ekyemanga ngereewa muzeeyi wali omuzeeyi abeereeyo wansi eyo mu egete tunudde mu kkubo tulina n'engeti eyo manyi nali ndabyeyo eyo nga bw'okirira eri wansi ku miti nga wali tugenda ondagiro bannange sinakundaga nali kutwalidde gabwere badde ngenda kubuuza nagyobeera oba kyogamba otuuse ate nogireka wano nayo naye atondeka
Mwana ono alabika yamala n'akola ssente. Omwana omuto mu mwaka gumu n'abanga azimbye wano wonna. Naye maama nga si kaaki amazima go gali nti ono wasinga ewange nyumba erimu akanga emirundi esatu. Maama abaana nga balina omukisa wano walungi. Mwana gyazimba wano bwati mu kaseera katono. Ekyana ekyo Katonda oba lwaki teyakimpa? Nalibadde nga nange oba oliawo oyinza osanga kyalina ne ssente ku akawunti lwalibadde nga twazimba eno ffenna. Maama wange se bwani ajja ampoganyiza ogunankani ogupikipiki sinayagala mbuuza ojjotya nomala gajjanga ogugano nankani bwani mbuuza gwe nti mwe mugenda mwono n'abaana babanammwe n'ova eriyo nayo n'olwokubanga wagula pikipiki wagula nedda anko gwe njagala ombuulire abaana b'abantu be mugenda nasooka wono ogenda okukola kasookera wange ogenda okukola nga tanajja wano simanyi oba yasookera wano kati nenzija wano kyenyini kyakubadde kubanga gweoyagala nti ogamba nti buli alina pikipiki agenda alondola paka gwe wagoba nga bwogambye nti wamugoba ajja kulondola gwe ku myaka gy'olina omwana omuto oyagala okunjogezaako tiwayononekera wano muliwo okwonoona baana b'abantu negayirira mukwegayirira gwe njagala omukekikugerino genda oyogera okupita ku baana b'abantu mpolapola wompa ekyokola oyagala oyononekere wano odde wamwe simanyi nampunge bagambe nti wayononekera wano kati omwana ono gwewerijjako bw'afuna olubuto singa afuna olubuto ensonga tuzikwate empola tajja bubwaga lubindi mwantama mulina olugezigezi mugenda embeera omwe nemukuba engezigezi mutuuka okubuusabuza abaana babannammwe otuuke n'okumugamba njirako jangwa otuuse n'okumuleeta wake ewange ono omuleesera wano sirika njagala ekintu kimu ombuulire ofunye otya amaanyi agavuga epiki nojja ne bakugulira ne geeti n'oyingira wano akugambye tewali kyamanyi wasula newe wankwata dda mu liiso olina otya mu sowaani yange gwe nyabo njagala ombuulire wagendayo sirika gwe kakati njagala nkutwala ku poliisi saagala kuddamu kulaba nga wekukutiriza ku mwana ono mwana muto ekyo nkirese ekintu kyemuwadde kiri kimu saagala kuddayo kumulaba ng'ayogera naawe saagala kuddayo kumulaba ng'ali wano saagala kulaba nga gwe ogenza owunyera ebyo byagambye bwewagenda neewuwe njagala ogende ku bunambiro ove wano kipikipiki ove wano saagala kuddamu kukulaba wano Mbulire njagala omuntu lwaki bwe nali nkugamba ebigambo byange wanefuulirako atabitegeera lwaki bwobanga okuze tosooka kubuulira nze lwaki ate osooka n'obuulira abantu abalala njagala kubuuza pikipiki yeyakuba nkugulire pikipiki ya 20 nziteeke wano nkugulire kamotoka nkateekebo anko sinaba kukula lwakuba kale oyo lwaki wakola ekintu ekyo ekiriwa anko batuusa lwaki oyagala okunzija mu mbeera kiki kyoyagala okunkola batuusa n'ofuna omuntu nga batuusa wandiŋambye nti otuuse wandiŋambye kubanga batuusa kubanga kakubeere muyembe oli akakwata n'asooka aluma kkato okitegeera ne bwaba lumonde akulira ku ki
simanyi omuggo kale olaba oli ne bwe libatooke bejjagenda n'asalako n'agamba ndiye kano kakyali kanyala batuusa wandingambye nti okuze okalagenda nakasibusajja wakipiki ekyo njagala olwaliro okitegeere nti nze wendi nayimirirawo ku lulwo njakisaagala obonebone abo tebakumalaamu oyo ajja kubanga bakutuuzizza kuli bode emmotoka ebakube ofiire bwere batuusa mbuulira nga tonekwekeredde saabagala bantu kumalaga kuzanyirazanyirako bati nkugulire pikapuka erufu Karoli, akasomba amanya. Kutagoli kuma ndi kino chekuka kuti mwa bagezi. Batusa. Kakasa okuze. Ngobya nababoda. Beba nakuba baje mulako walinga batabi muliki boda jezwa babatomera mu. Baba walisa amaguru. Ne abantu abasingo bunyi ku bitanda abasingo bunyi. Ababoda beba batomera. Bono basanga nabo benyini baba walisa amaguru babatomedde. Batusa. Oyagala bakutte. Badugende bakutire yagala kusigala ngoli na mwandu. Ngokyali muto bwotyo. Ojo yagala kusigala ngoli na mwandu ngokyali mwana muto bwotyo. Kyekwesibya kuba oba tobitegeera weesirikire batuusa nga bonneekuumidde okutuuka ku ekyo nga bwe weekuumye batuusa munnange lwaki ompisa bwotyo batuusa lwaki weesiba kuba agapiiki abo okimanyi nti aba agapiiki aganene ago babbi banyakuleesawo z'abantu okimanyi bagenda basanga abantu ne babaka amasimu ate kankubulire kindi bakutuusa wandibadde tomuvaamu mukwano notepampalika kuwaga pikipiki abo abaga pikipiki abo boolaba bebakuba ne sebulime bebamutta okimanyi nti bakoze ebikolobero bajja nemundu mukinanka basonsese muno mwana wange bazisa abantu bangi nnyo mwana wange mukwano gwange munnange oyagala bakunzitire ng'okyali muto nga bw'oŋŋamba naye munnange bw'okula oŋŋamba nga tobalaga gagenda otyo nayibona olaba byenda bye bakalirira ndikuteeka ku musito bannange waki olaba n'ennyama bweba esuze era esuya kuli nomanya ndi ennyama eno kantuze kuki nomamirirako otunnyu naye munnange tonzita batuusa ndi munyekukyokoze nedda batuusa si bwe bakola banno munno totekwa mukola boli batuusa sagala kudda mukulaba musajja oyo anadda munnange tokola kintu ekyo kyesagala kukulaba nakyo webula enzira ez'obwonkakasa ntekadde batuusa njagala oyire onkakasi nti tewewuluntana busajjasajja mu bonna buno ekyo kinkoze bulungi ekyo kimati batuusa anti kyenjagala okole kyagamba nti oba ogenda okebera ebyokera naye nabadde njagala nti bw'oba osimuula wali oba akakola seminti tokulubula ebona fulashi okozesa ekisiimuula bw'omala oyibwe bwoti amazzi bantama aba bwokozesa omulenzi akozesa maanyi byonna byonna nabikola kinabirona kakati gwegenda bwoba osimuula oyiwa amazzi